naffe akedde naffe enkyalo nga tukudiramu nate amawulire agatali kunfofo tulina amaanyi gogenda okulaba ogakutuusaako nze Shafa Bakatamale ne munange Mibo Mulungi katulabe ebikulu n'oluvannyuma tugatuuseeko mu bujjuvu. Amusiimye Eklezia azuukire ne Kristo. Monsignor Expedito Magembe aziikiddwa Ssaabasumba n'amusiima. Ayunze bangi ku Kristo naddala musaala. Gavumenti esiimye emirimu egikoleddwa Amusiimye Magembe naddala mu kukyusa kifo ky'e Bukalango. I've lost a true friend and a brother who always spared time to pray for me, my family and the country. President Museveni atandise okulambula abaganyiddwa mu PDM mu bitundu bya Rwenzori. Sinzira otwamu bwine alaga nti yabeera kubibwa. Abatemu basse RDC werira bamulaze mu mmotoka ne badduka. Yakamaze okusomaliza kitumuganwirwamu wuuyo Agekito kyayo tugaguddewo n'okuziikibwa kwa Amusiimye Expedito Magembe ngono yabadde akulira ekifo kya Mount Zion Center aziikiddwa leero mu limbo y'Abakatoliki ekisubi. Omukolo gutandise na mmisa ekulembeddwa mu Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Paul Ssemwogerere era ng'ono asiimye omugenzi olw'obuweereza. Ebyokwerinda bikedde kunywezebwa ekisubi seminare olwanamungi w'omuntu akedde okweyiwayo okwetaba mu kuziika Amusiimye Expedito Magembe abadde akulira ekifo kya Mount Zion Prayer Center Bukalango. Okumuzika kwetabiddwako abantu bangi omuli neyaliko omumyuka wa President Gilbert baali baseka Bukenya, Minisita w'ebyettaka Judith Nalule Nabakooba, ssentebe wa district ey'Ewakiso Matiya Rangabwanika, Minisita w'ebyenguudo Gen. Edward Katumba Wamala era nga yakiikiridde gavumenti. Ab'ekitongole ki Uganda Funeral Services baleese essanduuko omubadde omubiri gw'omugenzi era abamu ku bakungubaze olugirabyeko ne bayunguka amaziga. Ssaabasumba w'essaza ekkulu erya Kampala Paul Ssemwogerere ng'ali wamu ne Ssaabasumba eyawummula Augustine Kasujja, ssentebe w'olukiiko lw'abepiskoopi omusumba Anthony Siwa, Silverus Jumbo omusumba w'e Masaka n'omusumba w'e Lugazi Bishop Christopher Kakooza bakulembeddemu okusaba era nga basoose kusimba nnyiriri okutuuka ku ssanduuko ey'omugenzi. Ssaabasumba mutaddeko obubonero obwamukwasibwa okuva lwe yafuna esakramento y'abatiisimu n'ebirala byazaaweebwa olw'okutwala mu maaso omulimu gw'Omukama okutuusa wa Tusaba nti Amusiimye Expedito Magembe azuukire ne Kristo ku omusalaba gwe mu nsi muno agwetissa busira. Nga ekitabo ekitukuvu ekyo mwabadde ajja ekigambo kya Katonda kwe yeewulirira ate naffe n'atuleesa. Amusiimye Expedito Magembe nga bw'ayigiriza okubeera nti ffenna tutuuka mu bwakabaka bwa Katonda naye Omukama amwanirize. Bakositoola nga sitoola eno etegeeza obusaaseredoti bwe bwabadde ng'akuza mu masakalamento ag'enjawulo. Kaliisa egenda okuteekebwa ku kofini nga omulimu gwe ogw'obusaaseredoti abadde agukola mu kuweereza ebitambiro. Kale nno mu Ukalisiya entukuvu naye kwabadde asembera bulijjo Omukama oyo gwabadde afuna amwanirize mu bwakabaka bwe. Bw'abadde ayigiriza Ssaabasumba asaasidde abakkiriza olw'okuviibwako omwagalwa waabwe n'amwebaza olw'okubeera omusaseredeeti ow'omugaso era ng'amwogeddeko ng'ayunze bangi ku ssaala era nti abadde musawo wa myoyo. Ayunze bangi ku Kristo naddala musaala abadde omusawo w'emyoyo ate nga yakkiriza Kristo amukozesa mu bitone eby'okuyigiriza ate
n'ennyimba. Amusiimye olw'ennyimba ez'eddiini ze yayiiya ezikozesebwa mu Eklezia n'asiima n'omukulembeze w'eggwanga olw'omukwano gw'abadde nagwo ne Amusiimye era ng'amuyambye nnyo mu kutambuza omulimu gw'ebukalango. Obulamu nnegatteko twebaze His Excellency Yoweri Kaguta Museveni Pulezidenti waffe abadde mukwano gwe nnyo. Asiimye abajjanjabi Amusiimye n'okumusabirira n'abuulira abakungubaze nti yamusaba amuyambeko ku lunaku olw'okumalako omwaka n'okwaniriza 2025 naye kye yakkiriza era n'abeera ebukalango nga kye yasangayo yakkiriza era n'atendereza obuweereza bwe. Era n'engenda ensi ddala ebukalango ku kiro ekyo. Naye Monsinya teyasobola kusoma mmisa naffe nga mugonvu. Era nze namulabira mu mmotoka nga bateekateeka omutwala mu ddwaliro. Agumiza abakungubazi ng'emirimu gya Amusiimye bwe gigenda okwongera okugenda mu maaso era nti waakuluŋŋamya ab'ebukalango okulaba nga buli kimu kisigala nga bwe kibadde. Amusiimye y'olugendo lwe alumazeeko era emirimu gye giwedde egy'oku nsi. Asigaza kimu ngule ey'okuyisa obulungi. Alwanye masajja embira azimaliriza okukkiriza akukuumye era tukakasa nti omusumba omulungi ajja kumuwa empeera. Oluvannyuma bakoleezezza akabaani n'okumuyiwako amazzi ag'omukisa. Kamanti tuli nfuufu omuntu alinga Kizawire yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV. Nga tukyali ekisubi Pulezidenti Yoweri Museveni atendereza emirimu egikoleddwa mu Senior Expeditor Magembe Aziikiddwa olunaku olwaleero. Obubaka buno Pulezidenti abutiise Minisita w'ebyentambula n'emirimu General Edward Katumba Wamala. Abantu abenjolo bawadde obujulirwa ku Senior Expeditor Magembe Aziikiddwa ekisobe omu ku bano Sitini Katabazi ategeeza nga badde akamala emyaka 12 ng'asabira bukalango n'amusiima obuweereza bwe. Omusajja ono nsaba Katonda amuwe ekiwumulo eky'emirembe naye nange kimwebaliza ennyo Katonda yanjigiriza okusaba era bassebo ne bannyabo bakakasa essaala zikola nayingira mu 204 emyaka 22 kukyanyingira ku lusozi olwo naye ndaba Katonda nkoze bulungi. Ategeeza nti wadde Aziikiddwa ekisubi naye omwoyo gwe alina okukkiriza nti gusigadde bukalango. Byonna nebaza Katonda ti Faaza amaanyi ge gonna n'omwoyo gwe gubadde gwa Mount Son Prayer Center bukalango bamuziise n'ekisubi naye omwoyo gwe guli bukalango. Baba family basiimye Eklezia olw'okuleera Senior Expeditor Magembe. Ssaabasumba webale kuleera Mulangira Magembe obulamu bwe bwonna era ndowooza Eklezia tagikoze bubi. Rev. Father Yakobo Sebeiga abadde akola ne Musenyoli bukalanga asiimye Katonda olw'ebitone bye yamuwa. Kantwale omukisa guno okwebaza Omukama eyawa mukadde waffe ebitone eby'enjawulo era mmanyi ekikuleese wano si kuba nti yakuwa ku ssente oba emmere oba kiki naye ndowooza yakukwatako mu mbeera ey'omwoyo. Obubaka bwa Katikkiro Charles Peter Mayiga bwetikiddwa Ssebwana Kibiru kya Busiriza ng'ategeeza nga Musenyoli Magi bwafudde busire ky'obulambuzi olw'ebyamagero byabadde akola. Era naffe ng'essaza twagala okusooka okutuusa okusaasira kwaffe eri Ssaabasumba n'Eklezia yonna okutwalibwamu olw'okuviibwako omukadde waffe ono abadde akoze omulimu omunene nnyo mu ssaza lyaffe lino y'Obusiro nga Busiro agifudde ekyobulambuzi. Yeminsi by'emirimu n'entambula General Katumba Wamala yeetisse obubaka bwa Pulezidenti Museveni. Omubaka wa Pulezidenti yategeeza nga mwaka 2015 bwe yakyalira ekifo eky'ebukalango n'asanga omulimu Musenyoli gwe yali akola ng'akyusiza ekitundu ekyali eddwaniro okukifuula ekifo ekya Mukama. I've lost a true friend and a brother who always spared time to pray for me, my family,
and the country. I visited Mount Zion Prayer Center in Bukalango. It was therefore a pleasant surprise to observe that what had previously been a battlefield was now a worship center of God. President alazisanyula kwa Musenyoli atukiriza bulungi omulimu gwa Mukama. I also appreciate the late Monsignor for promoting interfaith cooperation among religious leaders and their followers. This is a good spiritual attitude. This is why Monsignor succeeded in his efforts and other facilities that he left unfinished, which will be accomplished. Yamye kumaliza byonna byabadde ayambako Bukalango munene Eklezia gyabadde amuzimbira. Agala okuleeta obweyamo bwa gavumenti nti omulimu gw'okuzimba ekiggwa kya Mukama Bukalango ogulomeddwamu omutwe UPDF Brigade ejja kuggusa. Gavumenti mu nsonga eno yajje mujamba milioni 5 biyambe ku mikolo gino. Ebyafa by'omugenzi bisigale nga bijjukira ebbanga lyonna. May the legacy of Monsignor Magembe continue, and is signed Yoweri Kaguta Museveni. Kosa mwendo mbiri gwa Musenyeri Magembe gugalamiziddwa mu sementule y'Kisobe wakati mu biranga n'okwazirana. Kizawire yakusakidde gule ku Bukedde TV. Omwoyo gw'omugenzi Mukama agwemze ekisaate. President Museveni alabudde abapoliisi bakomye okuwa abenyigira mu kubba ebintu bya bannaabwe akakalu ka poliisi. Kino kiddiridde abalimi n'abalunzi abaganyula mu ssente za PDM okumulajanira mu bitundu by'e Rwenzori nga bwe bakoseddwa ennyo ababbi. President Museveni atandise okulambula abantu bintu by'e Rwenzori abaganyuddwa mu nteekateeka eya PDM. Asookeddwa Perth Biro emyaka enkaaga nga muzibe nga mutuuze mu Moja Sero Munyamamba Division ekasese municipality nguno alunda nkoko. Bira ategeeza nti azayita mu kusomoza okutagambika yasabirizaako ne ku nguudo okusaba byafuna sente za PDM. Ategeeza nti byafuna akadde akamu n'azimba akakayumba akatono n'agula enkoko 10 olwo sente zasigalawo n'agulamu emmere yaazo n'eddagala. Ategeeza nti myezi ena yatunze enkoko ze ku mitwalo 3 n'afunamu obukadde 3. She sold the second round. Yeah. We have Muzinga. Muni hamu emilioni 3. Omukazi kiyagegera abantu. Yagula enkoko endala 25 era nga yambibwako abakugu enkoko ze ezadde akuda zitudde obukadde 7. Bira ategeeza nti kizibu ekinene essaawa eno kyalina be babbi nga talina ntambula etuusa ebintu bye mu katale. Muli abo bibanene. Muli ebibi aluma abasuma bayingi. Abasuma. President asitino n'alabula abasirikale ba poliisi abo abeera bakwatiddwa mu bubbi akalu ka poliisi. So if any police officer is giving bail to thieves, I will arrest him because I banned it. Ategeeza nti gavumenti ekulabula ekisoboka okulaba nga abalimi batuusibwako n'amazima gaabwe. So I have already instructed the Department of Agriculture to come out with a plan to have household-based water for these zero grazing efforts. President awadde Biro obukadde 20 azimbe olukomera ku nyumba eno okumugulira tukutuko egenda okumuyambako okutambuza ebyamaguzi bye okubitwala mu katale. President awadde ne ssente bw'ekyalo kya Umoja obukadde 6 agule pikipiki. Oluvudde no President agenze Ntoloko gyasinkanidde Stephen Kisimba omutuuze mu Kisungu West Ward. Ono mulonzi wa mbuzi ng'ensimbi ze yafuna yazigulamu embuzi nyankate awezizimbuza 20. Embuzi ibunazizire embuzi yina omuntu okubanga zikazaara obwana bubiri. Umurundo zayongiriye kuzaara zenge zazaara embuzi 3 zazaara obwana bubiri. Embuzi yemu yazaara kandi kamwe. Ubwetagwa
nkakwata embuzi emu nagitunda nasasula omwana wange school fees. Kiseba ategeeza pulezidenti yasanga okusomozebwa kuba talina amazzi ag'okunywa ssente ze nga n'ettaka katono. Naweki nisaba president nisaba onserula anvire ndalisike bintu byange. Pulezidenti asitudde n'asomooza abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okweyambisa ofiisi zaabwe okutuusa obubaka ku bantu bennyigire mu pulojekiti za gavumenti. Abakatoliki ba Reverend, abasalamu ba Sheikh, abakama abesikirano muhurire message ya NRM. Ikizibu, I think there is some yaba nokugaya yaba n'eki. Ku nsonga y'amataba pulezidenti yagambye nti ekizibu kino kisobola okumalibwa nga basima ziddamu. Algo mwizi ngabatwala abakuba gasigara ngaguma higuyita gakuba tusime diba algo mwizi wenu gakuberegani would be trapped in the valley dams for cows but also for fish farming. Oluvudde ntolo ku pulezidenti yagenze bundi bujjo okulambula akacuulo Bernard. Efuso inja kugitungira kacuulo aina entemu atanaza kwa milioni 12 agule ntibiri Gilbert Muhangweze ne Jonathan Singire bakusakidde gule eno lwa Bukedde TV.